Olukiiko olukulu lusiimye emirimu egikoleddwa abadde omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Stella Arach Amoko. Wano abakiise abatali bamu balomboze biki omulamuzi ono by'abadde ategeeza eri eggwanga omuli ensala ezitali zimu bo ze bajjukira nti tebalizeerabira. Okusinza kuba bagamba nti omulamuzi ono bingi by'abakoledde nga bo abakiise mu kiiko olukulu ssaako n'ebitundu gye bava. Kiraka wa Palamenti nga wandiikira Electoral Commission ngu bakubemu akalulu bakuba akalulu kudda mu ntebe zaffe. Twadduka ne tugenda mu Supreme Court kwabo abasazaamu ebiragiro ebyo ebyali nga biweereddwa ekooti eyali ekulirwa Justice Kavuma yoyo omulamuzi Arach Stella Arach n'agamba Member of Parliament oba siba omumwa nga tayogerera abantu be tasaanidde kubeera Member of Parliament. Aba judiciary abantu mwenna aba Uganda tufiiriddwa omulamuzi abadde omutuufu kyebagamba nti kulamula abadde alamula era n'ensala ze z'emisango bw'obisoma bulungi n'omanya nti talina kyabadde yeekuusaako wabula okufulumya ensala y'omusango eyo okulaba nti n'abaddawo bamanye nti yali asala amazima gennyini. Ekiteeso ky'okusiima emirimu egikoleddwa omulamuzi ono kireeteddwa Ssaabaminisita wa nnyaffe Uganda Robin Nabbanja ng'ono ategeeza nti omugenzi abadde kyakulabirako eri essiga eddamuzi era nti bannamateeka abato bamufiiriddwa nnyo. Ssaabaminisita era akikkaatiriza nti ono ensalawo ye ey'enjawulo ebadde erina kyerambika mu buweereza bwonna obw'essiga eddamuzi. Justice Stella Arach Amoko was an extraordinary jurist and an icon of justice who was instrumental in mainstreaming alternative dispute resolution mechanisms in the judiciary and has been a mentor to judicial officers and advocates whose legal mind and dedication have left an indelible mark on the judiciary. Ekiteeso kya Ssaabaminisita kiwagiddwa akulira oludda olwabula gavumenti mu Palamenti abaddewo John Baptist Nyambeshe ng'ono naye atendereza emirimu gy'omugenzi. The Honourable Theodore Ssekikubo and the Honourable Nsereko Muhammad. This decision buttressed constitutionality, rule of law and democratic governance by holding that political parties cannot subvert the will of the people. Ugandans should have a right to join the political parties of their choice, and the political parties ought to exercise internal democracy and good governance as mandated by the law. Ye omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Mong agambye nti omugenzi abadde kyakulabirako mu bannamateeka era nti nga ye abadde teyeetwala nti wanjawulo wabula akadde konna abadde muntu wa bulijjo. Stella Arach Amoko was an icon of a dedicated and a professional, selfless public servant, and will dearly miss Stella. Some of us who knew her closely, we wouldn't even call her a judge, we would call her Stella. Stella. We had that rapport that we would call each other the way we would want to call as girl children. Era asabye omutonzi okubeera nti omugenzi yababeera asembayo akadde kano okuleetebwa mu kiiko lw'eggwanga olukulu ng'afudde. May the good Lord really help us and save the people and not bring more bodies in the house. We cannot continue having special sittings and paying tribute to our colleagues. It's so disheartening. And I want us to dedicate this house to prayer, that we pray that maybe let this be the last for now. I know the God we serve is a living God. Stella Arach Amoko yafa ku kyekikeso olunaku olw'omukaaga era nga yafiira mu ddwaliro e Nakasero. Ono yaviiridde mulamu obw'ensi ng'aweereza mu bifo eby'enjawulo era ng'abadde omu ku balamuzi aba kkooti ensukkulumu. There are those who say that everybody goes to die out. She breathed her last from here. Section 23 and paragraph 11 of Schedule 3 of Administration of Judiciary Act
2022 requires Parliament to pay tribute to a fallen judge of a Supreme Court. Hence, this is why we are sitting today, based on the law. We are not choosing who should be brought here, but we are acting on the law, and that's why we are here. Chigongo, Kurwa, Channel 44, Olegoro.